Kitalo nnyo kitalo ddala naye afudde bambi bibino mbikuletedde embeera bweti bweri kyokka ate ye Kaizer embeera yandimwonoonekera essaawa yonna addayo ekitalya n'amawulire amalala mangi gabeera ku Clarity Source 256 mbeera Fatuma Suleiman okugakutuusako ne kugamba gwe subscriber wange omulungi okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe atanaba okusubscribinga osobola okubeera nga ate otwegattako nga onyiga ewali ekigambo kyo ekimyufu no subscribinga n'onyiga n'akade akaddiridde ke tuyita notification bell n'olyoka ofuna information. Amawulire si malungi agali mu Aromatic Productions maziga mmereere omwami oyo eyakuzannyiranga Benjamin mu kazannyo ka Ntunusi ate n'akuzannyira nga Benja mu batenda munaye mukyala we yatuvudde ku maaso era omuntu waffe ow'omunda agenze maaso n'okugatutuusaako gano amawulire si malungi yadde katusabe famire y'omugenzi Mukama agigumye omutima kubanga embeera eyo tebeera nnungi yadde ate era katusabe n'omwoyo ogw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Ebyo biri ku sayidi eyo ngenda kukugjayo nkutwaleko omukyala Fifi the Queen. Omukyala ono si musanyufu yadde era yatabuse nnyo ku muntu eyasasaanyiza akatambi ka Hajat Station Mayanja ngalaga embeera ye ey'obulyamu si nnungi yadde. Jjukira twakutuusako amawulire wano ne tugamba nti omukyala ono tubadde tumulaba mabegako yavaayo nayimbira mu kagaali k'abalema ekintu ekyeraliikiriza bafaani be naffe abamukkirizamu. Embeera teyali nnungi era bwe twayogerako ne manager we Lawrence yagenda maaso n'okutegeeza nti nno akatambi ako kasasaanyizibwa driver wa Station Mayanja yaweebwa akatambi ako akawe abantu b'omunda kyokka ate ye n'akaliikinga ku social media platforms. Kano kaleka okutya kungi mu bawagizi ba Hajat nga bo beeraliikirivu nnyo ku mbeera omukyala oyo gye yalimu era kino kyajjayo n'omukyala Fifi the Queen n'agamba lwaki abantu temubawa privacy yaabwe, lwaki temubeesonyiwa ebintu ebimu ne mubireka nga bya munda. N'agamba nti omukyala abadde mulwadde okumala akaseera naye bo tebalusaasaanya tebalaba nsonga lwaki omuntu ono yali afulumya akatambi kano naye nga amawulire go agava wa sayidi eyo omukyala Station Mayanja agenda aterera nga bwe tumukuumira mu ssaala katusabe ne Mukama asobole okumusuusa. Eyo ingankujeyo nekutolako ewa mama Museveni omukyala Figa munnanga omukyala ono mutabufu munyivu kati womutunulako n'okuluma alumu yinza okwebuuza kiki twakutuusako amawulire ne tugamba nti waliwo omwami eyavaayo ng'akayanira omwana ono Museveni omwana wa Figa ng'agamba nti omwana we era nga walaba ekiwandiiko ekyo omukulu amanyikiddwa nga Kigundu Fred oba Simple K ye yali akayanira omwana oyo omukulu gw'olaba ayambadde empale mmyufu ye yali akayanira omwana naye bwe twogerera omukyala Figa ng'ayitira mu lawyers be aba Elgon advocate munnange yagambye nti ye tagenda kaana n'abantu omuntu nga Kaizer agenda musiba akitegeere kubanga yapromotinze okusaasaanya ebyanjwanja yagambye ngenda kukkiriza ngenda kubeera nga nkebeza omwana naye singa results zikomawo ng'omwana si wa Simple K ne Kaizer bagenda kwolekera ekitalya babeereyo bakitegeera. Njagala okukujjukiza nti jjukira Kaizer yaliko ekitalya embeera ye teyali nnungi yadde yagendayo ng'omukulu omulangira Ssuuna yamututteyo nga naye amuvunaana omusango gw'obbeera nga yamusaasanyako amawulire agatali matuufu awamu n'okutatana erinnya lye katulabe oba anaabeera nga ku luno aliwona kubanga omukyala Figa akozesezza balooya bennyini omukulu omulangira Ssuuna be akozesa bamanyikiddwa nga ba Elgon advocates kati oba Kaizer aliwona n'omwami eyo oba Simple K baliwona eyo nayo ngenda kujjayo nkutwaleko mu munnange ndudde nga kugamba nti akalulu kano byonna ebitambula ku sayidi eyo nja kubeera mbikutuusaako era nze soogera kisijja kukola munnanga amawulire agaliwo galinze wabaddeyo debate nga wolaba nti ba presidents babeera ne presidential debate nga tebannaba kulonda kalulu n'aba bakoze decides 2022 debate era nga buli omu avuganya ku kifo ekyenjawulo yabadde asuubirwa okujja abeere nga ayolesa ebyo byalina munnanga omukyala Sindi yalabiddwako era nga wendowooza ye ku bintu ebyenjawulo n'engeri gy'agenda obbikola naye ate amawulire amabi gali nti omukulu King Saha ye teyalabiseeko abantu ne batandika okugamba okutya oyo abeera yalaze nti era yatidde omukyala Sindi biki wamu n'ebirala naye nga njagala okujjukiza nti omukulu ono ye yali ebintu bino yabiteeka mu dda ebituli ng'agamba nti si bituufu nga bw'olaba era ebbaluwa eyo omukulu Semanda Mansul ng'ayita mu Balukwago and advocates mbona lawyers be yali agambye nti ebintu bya ye tabitegeera bulungi abantu ab'enjawulo ne bavaayo ne batandika okubaganya ebirowoozo ku nsonga no mwana n'omukyala Sheila Gashumba ye ng'agamba tewali kubonna
yenna ayinza kubeera ng'akola ki ng'afuga bayimbi bulungi oba kubeera president waki wa umma munnange twabadde tulya ali awera ku kalulu kennyini ng'ate ebbaluwa tefuluma. Ekitongole ekikulira ebyokulonda mu kitongole ekya umma kyatutegeezezza nti okulonda kwongezeddwayo paka nga ennaku z'omwezi 6 June olw'ensonga nti abamu ku bavuganyiza ku bifo bino si bamativu n'ebyo ebigenda mu maaso yadde n'omulundi n'ogumu omuno nga mwemuli omukulu King Saha abadde questioninga munnange voters registers nga bo bagamba bakyaza updatinga kyokka ye gye bamuwa nga tebajja updatinga n'ensonga endala nnyingi eziyali araisinze era munnange amawulire gali nti okulonda kwayimiriziddwa naye era gaffe tujja kubeerawo tukutuuseko ebyo ebinaavayo nga 6 June. Jjukira buli omu alina abawagizi be, buli omu alina abamukkiririzaamu enjuyi zeeyawulamu dda Temusindi ne Tim Saha weziri nnyingi nnyo naye nga anaabeera awanguddwa n'awangula bino byonna tujja bikwako clarity source 256 ago ge mawulire ge tubadde tulina olunaku olwaleero nkwebaza okubeera nga otugoberedde okuva gye twatandikidde okutuuka hano gwe tannaba subscribe please subscribe nyiga notification bell comment section ebeerawo wansi awo ne tulyoka tuwayawayamu ne tuwanyisiganya ku birowoozo. See you then. Ciao ciao.